mukwano gwange amawulire agali mu nkuubo nkigambibwa mbu waliwo omuntu omu atannategerekeka bw'atyo eyafunye abakyala 3 ba Hajjati ne ba Hajji 2 mbu munnange n'abasasula era bwe batyo ne batuukirira minisita omu ne bamweyanjuliranga baganda ba Hajji Ali Mwezera ono eyasibwa ku misango egy'okabasanya omwana wa Hajjati Zuula nga we bigambibwa munnange era bwe batyo ne bamutegeeza mbu balina obujulizi era bakakasa nti Hajji Ali bw'atyo mbu byaddala yakkiriza bwe yakwata omwana wa Hajjati Zuula era bw'atyo minisita ono n'akubira ba full figure abantu abamu abeetabye ennyo musango guno nga bano bamaze omusiibula bagenda otuuka wali minisita n'abibayitiramu nti munnaye tubadde wano ne baganda ba Hajji Ali era bwe batyo ne batukakasa nti omukulu yakkiriza dda nti emisango gyamusinga we batyo ba full figure nabo mbu ne babiteekamu engatto we batyo ne baleeta baganda ba Hajji Ali bonna ne babuuza minisita nti kubano ani ate akutegeezezza ensonga eno nga tekuli so ne kiraga nti waliwo omuntu omu eyabadde aguza abantu abo we batyo bagende ndooza nga balina ekigendererwa kyabwe oba oliawo wabula bo ne batuukirira minisita ne bamutegeeza mbu Hajji yakkiriza dda oba mbu bo balina obujulizi obulaga nti Hajji yakwatira ddala omwana so mukwano gwange webityo we biyimiridde ku nsonga za Hajjati Zuula naye nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okutegeeza nti amannya yinza omumbeja Aisha Nassolo ngenda kusaba liking video eno comment yo ogentereko wansi awo mu comment section era teweerabira okubeera nga ate osubscribinga mukwano gwange so nga ate mawulire amalala waliwo bambi nkadaamu omu avuddeyo bw'atyo n'atema emiranga era n'atutegeeza nga Equity Bank bw'atyo munnange we yabbye ssente ze obukadde 5 ngenda kuba mukulekerako ogende maaso n'okubeera nga ate munnange owuliriza byabadde bitya yabaffe byaggwereddewa naye nga ebbanka ze Uganda zo zisukidde ddala okubeera nga zibba ssente z'abantu tetumanyi kino tugenda kikola tutya naye nga Katonda ye atuteeremu obwangu mukwano gwange so nga ate ne mawulire amalala nga wengenda okubeera nga nkulekerako obutambi obw'enjawulo kigambibwa mbu waliwo omuntu omu avaayo bw'atyo n'atuwa updates awo ku TikTok update after update era nga bw'atyo yatutegeeza mbu Rema yayawukana ne Evelyn Namulondo mukwano gwe nfanfe ne mukwano gwange ndiwo waneeno okubeera nga ate nkutegeeza nti amawulire ago si matuufu olw'ensonga nti n'eggulo Rema Namakula mu kivulu kye yabaddemu mukwano gw'ono butereevu yabadde naye era n'obutambi we buli obw'enjawulo so omukyalo oyo ngenda kuba mukulekerako naye munnange akunnyonnyola omanyi bintu bingi nnyo ebitambula ku mukutu ogwo ogwa TikTok buli omu avaayo n'ayogera kino ono n'ayogera kiri ono n'ayogera kiri ewabula g'amazima butereevu gabeerawo era gaba gajja kuvaawo kankusiibule nkulekereko obutambi buno goodbye for now toseetuka bw'obanga oliyo ng'otereka mu Equity manya togenda ssangayo yadde n'ekikumi nakomyewo e Uganda ntuukidde mu banka nkebere ku akawunti yange walayi nga bagamba yina miliyoni emu n'emitwalo 8 wala Equity mulimba mu miliyoni 5 Citizen nina ziraga miliyoni 5 mu emitwalo 6 nemugamba mutemulina miliyoni Equity mulimba wala Equity mulimba Equity mulimba wallahi Equity yalidde ssente zange ku akawunti kuliko miliyoni ejo emitwalo 8 miliyoni 5 wallahi omuntu ogenda saweti ng'obonaabona ng'omanyi olina akasente ke wakatereka mu banka genda tuka mu banka ng'akawunti nkalu wallahi Equity mulimba wallahi mulimba Equity mulimba ezange mujazise olunaku lwajjo nga tusituka nga tuva Kampala nga tugenda Kigo kulaba Hajji wawagira Hajji njagala owuliriza bulungi atugenda nga tuyingira Kigo twasanzewo abantu awo baze kulaba Hajji twabadde bangi twabadde nga 15 atuyingira nasinkanyeyo full figure nasinkanye Ali nageze ne Ali full figure twamusanzeyo ne baganda ba Hajji nga amawulire amapya agaliwo omuntu omu wesimanyi yafunye ba Hajjati 3 n'afuna ba Hajji 2 nga bagenda wa minisita omu nga bamugamba ffe tuli baganda ba Hajji
era Hajji yakkirizza Hajji yakwata omwana. Hajji wamala okukkiriza era minisita tugenda kuwayo millions west. Bano bafulufiga bagenza ogende wa minisita nga wa minisita mugamba mwe muli awo Hajji yakwata omwana baganda be babadde wano nga bakakasa Hajji yakwata omwana bagala kwetonda Hajji yetonde. Mukazi wattu musajja wattu omuntu asobola okusiba nassaawo n'obujulizi naye nga bukyamu ng'alimba. Bafulufiga nga bakwata kubo nga bagenda nga baleeta baganda ba Hajji bonna ab'obuwala n'ab'obulenzi babatwale wa minisita nga bamugamba kubano tulageeko ani yazze wano n'akugamba ffe tuli bannyina ba Hajji ate nga kwali kubaddeko n'omu. Hajji alina Katonda bakuba kye nnalabye Hajji ekyo bwe kiddeewo lwe kigenda kuwona abakazi bakirinze. Bakendeeze n'eddoboozi n'abagamba Rema ne Evelyn Namulondo they parted ways. Era ne backstage Rema mulamu we yamubaddeko. Kati olaba bannange kale tugende kati mulaba gano ngenda kuteekako mbu kuba sibikakasa mbu bagamba bya mumbu bye neekakasa bye nalabye jjo bagamba mbu Evelyn mbu yali ayagala mbu ngaleeta nnyo ebigambo mbu ewa Rema mbu banyumiza binyumize mbu ngaleeta nnyo olugambo ewoono ng'ayonoona obufumbo bwa banne mbu omukulu Ssebunya n'amugamba please toza wano mukwano mbu ne bamugobera ddala ewaka mbu ebyo bya mbu. Era ennaku zino bwegendereza Rema buli waabeera mulamu we yamubaako Farida muganda wa Ssebunya. Yes mbu bayawukanira ddala era ne ku birthday era nalabye abaana nga bapositinga ekifumbo nga bagamba mbu abasazi b'omugambo ebigambo bitutuddemu. Ekyo ekifaananyi ekya Rema ng'ali ne Namulondo ne baby Alia kyeri birthday y'emyaka 2 naye eky'emyaka 3 mukwano tebaakoze na birthday party yabadde so simple tebyalinga byaluli badikoletinga Rema ne beekuba ebifaananyi ne amuza biki byalina hype y'amaanyi nnyo ebyaluli omwana nga making 2 years naye this time round alabika Rema alabika abadde nnyo busy naye bwe muba mwalabyeko ku Evelyn mumpereze ka video nze saamulabye era ennaku zino era ne yesterday baba mwena mukimanyi bulungi nti Evelyn buli Rema we yali aperforming abeerawo naye kati ali ku nsawo ya Rema Namakula muganda wa Ssebunya Farida awo simanyi wekigatta